nawe akyatambula naffe ku Let's Talk 256 nange omuwulizi wa Simbe ndine Jordan camera tuba brother Benson tunyumisemu kulamu bwonga tunaba kulokoka oba wali okola ki zo obulamu bwange bwali buzibu nnyo okuba nali muyaga ayagala nnyo ng'endongo nze ndongo waka oli omusirifu oti wali oyagala eno nali muzibu nnyo kuba endongo nagitandika nga nyina emyaka 12 abazadde nga baliwo nze nakuba nga sirina abazadde nakola nejjaja nampa eddembe ate endongo eyo natandika mu myaka 12 nze nga ngenda mu niigiina netandika okwonooneka bwentyo we nafunirawo ekigurupu kya kunywa njaga nentandika enjaga nenkuba endongo naye lumu jjajja nga akuleka bulesi nga ndeka bulesi okusoma nali nsoma naye ng'endongo bwenja kuba nali mugezi nga n'abasomesa bagamba oyo omuleka obwongo bwo bumweyimirira muleka akubemu ku nnongo akoma ku ssomero akola bulungi naye endongo eyo tempisiza bulungi mu bulamu bwange kuba nze bwe nayingira e Kampala nagamba nja kukuba buli kiraabu paka wendikoye Kampala ojingiramu akaki Kampala njingira 2009 oli mulokole tuli mulokole nga sinalokoka endongo kitandika butonera olw'endongo njitandika tutambula buli baala buli kiraabu wonna tewali kyesitakoze mu bulamu bwange efujjo ndikoze tuwayo ekibi eri omulabe baffe omulungi akyakola ebyo ebintu atanaba kulokoka kyogamba oli kino endongo yantusako kino era sikyerabira mu bulamu bwange nze endongo yampisa bubi nnyo kuba lumu kale mu bulamu bwange nali seefasa nnyo bakyala nga ngenda mu ndongo yange nakugikuba naye lumu omuwala omu yanesibako n'agamba onanzibye abayaaye ne bankuba ne banyambula engoye zonna nengamba muntwale ku poliisi ate nkeera nengamba naye mukama bantwala ku poliisi kuba baali banzise nti ndi mubbi nzibye essimu naye nga just omuntu obutakwagala omuwala wali omukwana n'agamba edda yeye yali akwagala gwe n'omuzala nali muzala wa buzalayi kale ekyo kyo Katonda yali takimpadde ekyobwenzi bwenzi obwo ogenda mu ndongo okuba ndongo yange kubeera hayi nga ndi byange nakunywamu tibyagwa bitya ku poliisi nakubirako abantu bange bagenda okunoonyereza nga sirina musango ne bagamba tubadde mu kiraabu ono nagamba nti amubbye essimu ate nga essimu sirina kizibiti sirina ki so nange nengamba okuwonya obulamu bwange bandeete wano kumakya ne bajja abantu bange ne baneeyimirira omukyalo be nali nkola nabo emikwano gyange wano gyo mu kibuga olujjajjaye ng'omuwuliza oba ojjajjanga nze saagala nakumanya ebyajjajja nakatandika okubitegeera kati nga maze okulokoka okuva mu kibi nga ndi byange kati abazadde bo mami ne taata nze nakula nga sirina baafa nga ndi muto kama bawe ekimuli ky'omulembe kati olwo we wava mu kkomera wasigala ogenda mu kiraabu oba era saatuula naddamu nga njikuba endongo naye kyatuuka ekiseera nga mpulira sikyabyagala naye ngamba naye oba nkoze ntya naye nga mpulira abantu ababuulizi b'enjiri bayogera ku kkubo Yesu yekkubo n'amazima naye ngamba oba byebiki golabanga baleka malabudde bwabwe naye namala okitegeera nti Katonda Yesu mulokozi ataawonya asobola okukyusa obulamu bwo n'ofuuka omuntu omulungi yeesiga Mukama. True story gye tusinga okuleetera nga tujja ddala ku bantu abo bennyini abali bayisemu ekyo ekintu
nga kituwa ekifaananyi kikuwa gwe nawe omulabe waffe ali eyo ng'olaba nti waliwo kiganye okuba ennongo naye nga ogamba abagivaamu batya. Tusalawo Let's Talk 256 neekuleetera abantu ab'enjawulo abakunyonyola ku bulamu bwabwe. Olwaleero tulina brother Benson ne Apostle Charles Lutaaya aba FALIM be tulina abo, tugenda kuwumulamuuko tukomawo.